ndi musanyufu ate essanyu welikunzirako omanye essanyu erinja bamagamba nti lizaala amaaso gaffe tuli baganda tugwedde mu Buganda naye essanyu erinji likola ki nsooka okwebaza Katonda olunaku lwaleero nebaza mwenna abasobodde okubeerawo mwenna nja kwebaza muganda wange Big I ne King Michael nja kwebaza omukulu Papa Mr. Kisemakula nebaze omukulu Ronald Mayinja ne Saawa Kabendo omanyife abasinga obungi tebamanyife olufuga yaani ngafaani kusaasalani sometimes abantu baabo bwe tuba ku masimu nza n'obutayagula kaddere fulfiga yaani nga tubadde tukogera abantu tebamanyi who's fulfiga you don't know me temumanyi era infact kansooke mpite Kasawani kusaasira Kasawani nsokote tulina obudde butono era ngenda kukozesa obudde butono n'obumalayo tuli bakkiriza mu Katonda njagala tuyimba akayimba kano kagamba kyawandiikibwa ekigamba nti labayo ekiro ekirungi olugendo kusula nga kirina okwagalako okwa Yesu kwe yatuwa alina amafuta amalungi ag'omuwendo mungi agakulukutiranga mu kirevu kyalo labayo ekiro ekirungi ab'olugendo kusula wamu nga tulina okwagalako okwa Yesu kwe yatuwa alinga amafuta amalungi ag'omuwendo mungi agakulukutiranga mu kirevu kya Noni. Katonda teyatereka okuwa omuntu teyatonda kibale omutonyi teyatonda kigule tewaliba kisalirawo naye Mukama tusiza mu bingi okuva mu buto birabye mpasiza mu ntalo onwanidde. Thank you. Some people bayinza okuba tebategedde lwaki nyini akayimba naye nebaza Katonda olw'Papa Kasawani ne Muzeeyi Seruka tulina backgrounds nyingi tulina gyenvudde waffe mungi nnyo gwotasobola kwogeraku gwotasobola kuyingiza bantu gwebatasobola kumanya oba okukkiriza okuggyako nga Katonda yali wakati waffe yamumanyi. Nebaza Muzeeyi Seruka abantu abasinga mwonna temumanyi ate temwanditegedde ate mwandirayo naye nebaza muganda wange Fred Seruka era ye muntu wantegeera yekka ne Minisita yali bosi wange tantegeera kabere Muzeeyi manja tasobola kuntegeera because ffe twali bantu balungi twalina empisa tulina empisa mpisa nesibugako kumanyira nga nyimiridde emyaka gyenina kabere Minisita kisobola mubuuza nga nyimiridde kabere Fred Seruka sisobola okujjako nga twesangawa just something like olwati naye sisobola kumubuuza nga nyimiridde nina ensonga zange lwaki nganza abantu abasinga batujajinga mu bulamu bwetutambuliramu embeera gyetuyitamu etuleetera okuvaamu ak'obuntu ng'oyimirira mu structures endala ng'oyagala osuprimiga omuntu yenna abantu batwogerako ebigambo bingi bye bamanyi ne batamanyi naye ebiseera ebisinga ekisinga okunuma batwogerako bye batamanyi bannamawulire batukolako amawulire ge batamanyi ate tebaagala tukolako matuufu naye njagala okugamba mwenna baganda bange abali wano nti nze ne Kasawani twebaza omwami Seruka yatukuliza mu Katonda akoleredde mu Katonda kyova olaba kintu tetukola netufuna wetutuuka tusigalamu ak'obuntu netusigaza Katonda ebiseera ebisinga ebigambo by'abantu tebyagala okujja ku mulamwa tulina kati ekiriwo ennaku tukibata social media 95% ebintu ebibeera ku social media tebibeera bituufu naddala emikutu egimu
naye omuntu ate togenda kumugamba nti kyo si kituufu ye mayindi we yagala wekyagala kibeere oba wayagala kitambule. Ate abantu abamu balina ennwana gye batulwanyisa nga bo baagala tukatira wansi tusigale wansi ekitasoboka kuba Katonda tuyimusa. Nze nkulidde mu kibatu kya Katonda era ntudde ku mukono okwata ogwa Yesu Kristo omwana wa Katonda, era buli muntu annwanyisa oba omuntu alwanyisa kusaasira olwana na Katonda ffe tetwamanya nti tubeera bwe tuti. Nja kwogera tonotono nga mbitematemamu abamu bategeere. Njogera ebigambo bingi sometimes naye mba njagala olondemu nti ekyowulidde ekigenda okugasa oba kyagala otegeere oleme twali kitotategedde. Ffe twazaala Junior nga tuli baavu nnyo era Junior yagwa mu ngalo zange bwati. Era nga ne wanfuna embeera nekasani Junior nga mami mwabadde kinami nayogera nange ng'omuntu ne wanfuna embeera nekase sisobola kutabukana seruka nze kase yakuta ku mukolo gw'essajja naye yampise ku mukolo gwa Junior kiba kinkakatako okubeerawo ne gw'essajja naye nga teyampita naye omukolo ekikwatagana n'omwana nalera abaana babiri. Waliwo omwana bamuyita Pius Ntaya ne Junior ne Funeral. Abo baana bange ensi ne walikyuka bweti ne walikyukula bwoti bagenda kusigala nga baana bange. Kati abantu abamu bagenda tugenda tufuna okusomoozebwa mu bulamu otambuliramu olwokuba tulina social media. Ate ffenna twebaza Katonda twafuuka bakabi kubanga tulina ssente. Yes, tulina ssente. Erinnya lya Kase tosobola kukuuma linnya January to December ffe tumaze emyaka 2 nga weetuli nga ate tuli baakabi ngeri erinnya livuga basawe mukusaasira. Okuva ku switi wange njagala okulaga Katonda kye yayimusa. Bayibuli eyogera mu Bagalaatiya 4:7 egamba nti Katonda tasekerwa kwanga buli muntu kyasiga kyalikola ki kyalikungula. Ate Bayibuli neyogera mu Yeremiya 5:7 egamba nti nakumanya nga tonneemanya nenkuteekateeka mu twama mawojjo b'ennabbi w'amawanga. Ffe tukuwidde mu kibatu kya Katonda. Omuntu abona ne fulu figa, omuntu alwanyisa kusaasira obona na Katonda. N'owalwanyisa omukisa gwange abantu bangi mumanyi saasoma olwaliro mbadde ne vice president. Yes, mbadde ne vice president minisita wa Kampala nakunogosheti Alex Tuvaala. Yes, serious. Agambye ki? Naye ndese meeting eya vice president nga ngenda ku mukolo gwa Junior. Era mukasala yankubire nga ndi mu meeting naye kankisazeemu nga njita wa Junior. Abantu abasinga mu town ne mutujajinga oyo teyasoma ayambala bubi ayambala wati yenze. Sigenda kubeera ggwe ate sigenda kukola ku byoyagala nange nina byenjagala oba ebinyumira. So omwana wange Junior yamugamba ekigambo kino ku nsi olembeza Katonda mu bulamu bwo bwonna kubaagala omukkiriza mu Katonda. Omulwadde nkugamba ekigambo kino ne bw'ofunanga ekikusoomooza ku nsi tuli mu lugendo olutamadde kuggwerako ffe baatooza ku nsi namwe Katonda n'abatuma tubayita ku nsi. Muli mu nsi ejjudde obukyalina obujja tuli wano tate yammwe n'atakwagala waali aseka n'akwagala waali. Togenda kwawula atakwagala togenda kwawula akwagala yaddala because ensi gyetulimu tuli bantu ate namwe muli bantu. Kwata Katonda omutete mu mutima tewali sitaani tawangulangako. Yesu Kristo yali yagirira boonoonyi naye yasisinkana abantu bangi naye abasirusiru bamulemerawo yalokola abamu baaloka bamutegera bamugoberera naye abasirusiru era bamulemerawo. Togenda gwana muntu kutegeera nga bwayagala, togenda gwana muntu kutegeerayo kyayagala oba kwogera kyayagala oba kukola ekyo ekyawulira.
nga sure Katonda okosinza Katonda bokkiriza yakweka ku nsi waliwo ensonga lwaki wadde abatalina nsonga bafiira mu nkuto z'abamama babala tebagira ddala abakyala bangi banoonya enzaalo banoonya eziganda nga bagagga balina sente kitegeeza Katonda abatalina missoni y'okujja ku nsi naye bwe waliwo ensonga lwaki wajja waliwo ensonga lwaki muserukazazaala yali Katonda yabeera mu nsonga ezijja ku nsi buli kyokola mu bulamu bwo mbangadde nesewuga simulabangako ng'atamya wano njogera nga Katonda simulabangako ng'alina ekintu ekyati yeekwasizza ne bwe twanyinganga ne twambanga ne kaffe twafunanga okusomozebwa n'amaka amala bwe gabeera saalabako seruga ng'afuna ekintu kyeyeekwasa ne bwe twagendanga mu kyalo ewa jjajja saalabako seruga nga nti kanyingire wano embeera ebadde bweta neva njagala oteke Katonda mu mutima njagala okole emikwano egenda okugasa essimu yayinza okuba ejjudde ng'olina abantu 2,000 naye nga gikumanyira bwerere wali bwegenderezako n'okubirako omuntu essimu n'omugamba ekintu nga kyakuyamba oba kyakukolera natakugjawo njagala obe n'abantu 5 mu ssimu yo naye nga wobakubira bagamba nti buli muntu ku nsi wa mugaso si muntu agenda kuwa sente naye bwebataana abo nga waliwo atalina sente ng'asobola okuddawoona oba okugattako tuyita mu bulamu bw'okusoma togenda kwawulamu ganakagwaga togenda gaana muntu kwakiki kyawulira naye God is first Uganda first Africa second teeka ensi yo ku mutima teeka Katonda ku mutima teeka abazaddewo ku mutima omuzungu alina ekigambo ekigamba nti you can choose your friend but you can't choose your family njagala okitegeeza you can choose your friend but you can't choose your family kitegeeza family waliwo ensonga lwaki Katonda njagala okkiriza nti Katonda akola Bayibuli eyogera mu Samuel ekyokubiri bakimulanegamba nti Katonda agagowaza ate Katonda ayavuwaza Katonda akusitula n'akutuza n'abalangira n'akulagako ebisobosobo ate Bayibuli eyogera mu Makolero 15 negamba nti Katonda ayimusaawo okolwa onyuma n'abakozesa okulaga beyita magezigezi Katonda munene atamumanyi atamanyi kinene buli kintu kye bwekonga ku nsi kisoboka tewali kitasoboka oba wasoma oba tewasoma oba wazaalibwa fameki oba buli kintu kye bwekonga ku nsi kisoboka ng'olina Katonda abagagga bemulaba batusinga kufumiitiriza tewali muntu gwe bazaala muntu bamama we nti ono dunya yajja ne ssente ono yajja ayambatte engoye ate fiirera yajja alina sikaati fenna batuzala ekitira n'omugagga kola bakirumira oba nanyinimikaano eno bamuzalamu bamuzaala yakusinga kimu kufumiitiriza n'okusooka ku nsi kitegeeza ki reason has the word masterpiece reason has the word masterpiece sasa kanifera peso mchanangulaji wesi kama kufumiitiriza tena Katonda ku mutima Bayibuli egamba nti ekyamukamamakiyawo wange kitima ese kuwonde konrad ebitabo njagala okubiziza teri famire yakujjandala nawaliragomba efaananyi nga terigenda kujja famire yo yekufamire